Dr. Jose Chameleone olugguse munnange ku butaka esaidi eno wuuno akakasiza ate munnange agamba esaidi eno ekiddako ate nga ku saidi emu munnange ate wali mwana mulenzi Wizzo famire ye munnange walinga nayo emwaniriza esaidi eno kw'ossa ne mwana mulenzi munnange ate Pallaso bamita Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga ntandika n'akatambi wali ate munnange aka Dr. Jose Chameleone bw'abadde ku highway nga agenda munnange nga oba nga bamwolekeza ate munnange ewaka esaidi eno abadde akakasa esaidi eno munnange era ku saidi emu yeebazizza munnange ate abawagizi be essala gye basabye okubeera nga mwana mulenzi munnange ate ng'atereera paka ng'akomyewo essaawa zino munnange ate okuva mu America esaidi eno wali era nga kakasizza n'agamba nti nno essanyu balirinde munnange ate mu Ssanyu Festival mu kivulu ky'omwana mulenzi munnange ate Pallaso muganda we esaidi eno. Bebaza nnyo essaala zammwe bakyali bange blessings mwebale nnyo mwebale etala siina bindi naye bebaza nnyo essaala zammwe mwenna mwebale nyamange mwebale essanyu ngenda mujjandiraba ku Ssanyu Festival erikoko ga 17 abaana b'ekatwe bajjuwa kaali muliwa bino byabaki bwe kityo nno munnange era nga boogezako okulaba ate esaidi awo kakati awo nga nkuggyeko katono nnyo wali mwana mulenzi abadde atuuse mwana mulenzi Wizzo esaidi eno munnange omanyi kye bayita famire ebadde emumisinga munnange ate bitya wali wonna era nga bw'olaba awo abaana ye wali nalikinga nabo apu wali katono nnyo kansooke nkakuwe ate maaso awo njije Uncle Wizzo atuuse esebo nabo mukwano yes sir with family. Wow. Who is that? George. I'm here. Wow. Abitegeera anabitegeera tokaaba Uncle Wizzo tokaaba era nga bw'olaba munnange akatambi ako kabadde kagetenga viral ate wali ka famire yaawo era nga bw'olengete munnange mu katambi kakati era ku saidi yemu ne mwana mulenzi munnange ate Pallaso naye abaddewo wali awo nga wogezako munnange ate okwekkaanya. Bwe kityo nno munnange ate wekitambudde era nga bwenti bwenkoze ku zi updates zino ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo ate ne updates endala kakasa nti nno subscribinga video gimpe like ate nabyo kibeera kitambwira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo bwenti.